So General Kainerugaba Muhoozi njagala kumugamba ebigambo bino. Syria government emyaka aga naye amagombe ga Al-Assad senior bagaziikudde ne bagakuumako omuliro n'amagumba ne bagookya. Amaki balina omu ku relative wa Assad General bamutayiza omu ku bakiziweebwe olwaleero jo. Bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna, byenjogera biri ku kyasa kino. Anti nkubuulira katate golowooza gomanya Assad office ye bejjudde golodi. Economy yaabwe besinga eyaffe. Ate nkugambye kati ngenze ku Russia ili kurovu bamuditonitingiddeko bomu ng'ayingira mu kizimbe Moscow kye kibuga ekikulu eky'e Russia. Gwe njogerako yabadde akulira bayo ne chemical weapons mu Russia. Taba wa bulijjo okuba yoba ng'akubye Putin. Taba wa bulijjo. Kakati tosobola kuwangula wiru y'abantu. You just have atene uniform yennyini. And people like Muhoozi should kubanga Muhoozi yagezaako. Unabasuza temwebase Muhoozi yagezaako. Chakulanya ali mujiba. Yenga ategeka wali ffe tuli kwa ali mujiba. Vako ebyo byolese. Ebya wali. Tasobola kwogera muganda wange byakuleka. You will not learn being president at 50. Muhoozi nkubuulira kati golooza nti waleta formula ya kutamirira ku Twitter ekiro bonywe nnyo ng'oteka you to start controversy oba otenga gwe commander of the armed forces bakuwa n'ebitiibwa byonna bikuwesa no yani Ekyagulanyi kwe bakugoba mu politics wajja mu politics ne mutemula abantu mu 221 in broad daylight ng'oyambibwako abantu abalala bali bakuyamba bamu Mukama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mubamanyi. Tata wona ayimirira mu kamera nakkiriza nti mwate mula abantu 5 because you cannot afford elections Mr. Muhoozi. You can't. A uniform jo tweetingirako nti you will demolish, you will crash. Eyo uniform y'abanna Uganda CEO. Goyinza okutuula n'ekitawo ne mwerimba ne mwewe ekifaananyi ne mwegranda sizinga but that will top. Nkugambye Assad olwaleero yaddusa ali Russia yagambye agenda kuddamu kuba mpiso. Gomanye omuntu abadde head of state ng'agenda kutandika kati kwisawo kapamba atekewo empiso gwe mulimu gwagenda okukola ate gwe atalina na mulimu gw'oyinza kukola. Mu byamagye ate yasoma kufuuwa mulere naye nagwo teyaguyita. Aina kyakoze maje. He is the worst commander byonna babimuwa ne tukole audit nga he is under the leadership of the army wetusinza okuba ne ba ghost soldiers. Ye teri amugambako okujjako kuzimba bizimbe bya ye kyakoze kuwana kitaawe na kuzimba babita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run, the sisters will run, all of them will run. Kayongo they will run. Bino mbikubuulira they will run. Gwe nze libagenda okujjawo Muammar Gaddafi kanulal nze nali mbadde ne first team ye first ring esooka okujja ya protocol wano mo Gaddafi bakuba abasirikale baba Uganda wane empi kubasamba paka munyonyo ku muzikiti empi paka munyonyo alemedde okugenda Katonga wayita emyezi emeka yayita mumufuleje bagate Gaddafi nti asangidwa muki mumufuleje guligenda mumufuleje gwawa which mumufuleje will you go in kwana jote mujizimbie. So oyo taddamu na kulimba bantu kubanga first of all ali ideologically disoriented nti ne bwayogera ku foreign policy ye mwenyine akugamba alinze Trump awangule amuyambeko kuki ku Southern Sudan ate na akugamba nti agenda kubagobe Congo nti wakwogera ne Shikedi kwegamba ye mwenyini yeteka ne watajja kubanga nga bwomanyi omwana omuntu ne fauza tata sebo origin jeno wawe yakola kinaawe
ne bwe bamutuma mu Operation Lightning Thunder yasanga yandawe abantu yabasangayo bwe bamuleta wano lindako tojja akato ngambye Jeno okumenya emenyere Jeno obwa Jeno bwe buli mu DNA gwali olabyeyo Jeno omanyinze nako zino wenda pirawo funa ebintu muno mu side z'omubiri muno kategoriye Jeno gwomanyi yagende Galamba ng'akulembedde abantu egalamba abantu buli batega emizinga ne gikuba bannayuganda naye nga bannayuganda be bagiteze oyo naawe Jeno oyo yagula engato za cyunguli zire mugulu ogumu oyo inakyo gwe maje oyo inakyo bamutumye oyo n'agenda aleta radio call nga zoogera lu Filipino biri byagamba nti era tebamuvunaana nti mwana waki amateeka yagasoma kifuula nninge yatuuka eri aleeta radio call omwenge kyebiyo yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera nkeera nga bituuse kago abaye abatunda bebuuzanga bulaka Jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwego ogwo Bobby yagugamba katola byeyogedde yoyo Jeno wamwe kale musasire Uganda oyo atanga ye Jeno oyo ye Jeno gwe oyo nzera oyo era Bobby agambye tensekera be byoli Bobby tayogedde bingi agambye waayi naffe watusukako ensekera be byoli naye Jeno simugikoze bubi mutufuze bubi Jeno gwe Jeno omuwulidde rayimu nsi kyefana ate abo bonna emirimu gye balina bagirina lwakyagulanyi basuulansule ate banakolaki bateekako loss by father's child azaala ekibyakiwongerera nenge gwanga lifiiriddwa owulidde ngegwanga likoze eki lifiiriddwa kati juzi yakyusa poliisi balina bye bambala bamaje ebiri ebyesingapo ebyolutalo lwe Vietnam mbanga edda mu firimu yabiziza negwe ekiri maje abamaje nobasanga bakambwe nebagamba nti twakola kyomusajja Uganda olusogamba Uganda tuligitereeza bannange kubanga kyo yakulira maje negwe laba tweetize yakuteereddeko yagaye Mpuuga ne Finito nagamba abantu Finito bali mukyawa naye yagambye nti Mpuuga mufaananira pulezidenti gwe olukiiko lwanagira ye bwalina obbira nga tamidde bwomanyi omwenge naye gwe bwazuukuka aba kuki kati saawa zino tannanywa ali kuki tuba naffe bitulema naye gwe basupenize sente nyingi ku Kyagulanyi a lot of money omanyi nelwaki salamu alaikum